نبي محمد صلى الله عليه وسلم يتجرن الدين يفينو ايوب السلام السنغا مزما الله يتسيمرا ممدين قلنا ورضيت لكم الإسلام دينا الله يتوي وزنيو okusinza ebitaliye era natwewaza okuyita mu ddiini etali busiraamu. Allah natugaa nti waman yabtaghi ghayra al-islaami diinan, alinoonya eddiini nga si busiraamu, falan yuqbala minhu wa huwa fi l-akhirati min al-khasiriin. Allah tagenda jikkiriza ate ku akhira agenda kubeera mu bantu abagenda okufaafaaganirwa obulamu bwabwe. N'olw'ensonga eyo baganda bange, naamira omwoyo gwange n'egyammwe okudda eri Allah buli kiseera, era twegendereza ensonga ezitusuula mu busungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumusabe nnyo Allah atunyweze, tumusabe nnyo Allah atunyweze, atunywereze ku busiraamu. Ate era tumusabe nnyo Allah atunyweze mu kaseera ak'okuva mu nsi, akaseera ako kazibu. Shaitani ekola nnyo okulaba nga ekubuzaabuza ofe nga toli musiraamu. Obulaba nabbi yatuwa ebintu bina okubyekingiriza mu swala. Omusaaze teyalivuddenga mu swala okujjako nga abyekingiriza nabyo Allah. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabri wa min fitnati al-mahya wal-mamat. Kati ebikeme ebibeera mu bulamu buno obw'ensi n'ebikeme ebibeera mu kaseera ak'okufa, shaitani etuula ku mwana Adamu ng'eyagala kumusuuza shahada, n'emulaga kiri n'emulaga kiri n'emulaga kiri. Kati twetaagisa okusaba Allah atunyweze nnyo ku ddiini, atunyweze ne mu kaseera nga tuva mu bulamu buno obwaki obw'ensi. Omusomo gwaffe gwe tutambulirako, akhtaa'un taqa'a fil masjid, ensobi ezigwa mu muzikiti oba ezikolebwa mu mizikiti oba ku muzikiti. Twagambira ddala nti ensobi esookera ddala wa huwa yunafi al-aqida wa yunafi at-tawhid, ng'ejjirawo ddala tawhid, ekontanira ddala n'enzikiriza. Binaa'u al-masajid ala al-quburi, okuzimba emizikiti ku ntaana. Baganda bange abasiraamu, abakulira zi families, abakulira ebijja, tetukkirizibwa kuzimba mizikiti ku ntaana oba okuleeta abafu ne tubazimba ne tubaziika mu mizikiti. Eyo ensobi gye mulaba yunafi tawhid, ejjawo tawhid. Kubanga Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ala fala tattakhidhu al-qubura masajid, temufuulanga entaana amasinzizo oba emizikiti. Eyali enkola y'abanaswara, baagulumiza entaana z'abakabona baabwe ne babatuusa ku ddaala ne babasaba. Abakulira ebijja, abakulira ebika, abakulira zi famire ez'enjawulo, ensonga eyo mugiteekeko eriisa ejjogi ey'okuzimba emizikiti ku ntaana oba okuleeta abafu ne mbaziika meki oba ku muzikiti. Oli ne waaba yawaayo ekifo, taziikibwa ku muzikiti. Wamwe muyinza okuba n'enniya ndala, naye abalijjawo bayinza okulema okutegeera ekyo, ne basuubira nti ono aziikiddwa ku muzikiti musajja muki mulongoofu wa nkizo. Ne bamalanga esswala ne bagenda ne bakola ki, ne bamusinza ne bamusaba. Kikyali kirabiddwako ku ntaana ezimu ezirinaanye emizikiti, abantu nga bagifuula ibaada, oluvannyuma lw'okusaala bagenda ku ntaana. Akakabenje kanene kakosa enzikiriza.
nabbi yaziiza ng'era bwe tutakkirizibwa kusaalira mu ntaana bwe baziika, tokkirizibwa kusaalira mulimbo oba mu bijja n'otwalayo essala wadde okwaziinirayo. hatha almakan khussisa liddafni, ekyo ekifo kiba kyawuliddwa kyakukola ki, kyakuziikwamu. naye ate bwe kituuka omusiraamu n'aziikibwa mu muzikiti, abantu abamu batuuka ku makya ne bamusinza ne bamusaba, nga bwe tulaba emizikiti egimu egirimu abafu nga babawunda kabuli zaabwe, bantu bakeeraawo ne baleeta ebirabo ne babasaba. laba boosuula abantu mu shiriki, naye nga kivudde ku ggwe kukuziika ku mizikiti oba kukuziika muki, mu muzikiti. tetukkirizibwa kuziika mu muzikiti. sobi endala tuze tuzoogerako zuhurufat almasajid, okuwunda emizikiti, empunda ebuzaabuza n'abasaaze nebajjako attensioni y'esswala, muzi ne gutuuka okuba nga gulabikanga ekifo ekyokwewundiramu. abantu balaba nga bawunda emizikiti, bataddemu amataala ag'enjawulo, bakubyemu ebifaananyi eby'enjawulo, buli linnya lya Allah n'ebbalubu, n'olaba matiribo najjudde, omuntu n'abeera nga ekigenderwa ky'esswala kibuze. attensioni agitadde ku ki, ku kwewunda kwa muzikiti. ekyo kitamwa tekikkirizibwa, era fahiya min ashiratu saa, byebimu ebiraga okuyimirawo kwa kiyama. abantu bajja kutuuka emizikiti bafuuke nga bawunda miwunde, naye nga n'abasaaliramu tebakola ki, tebalabika. kuba oli okutuuka okuwunda omuzikiti ne gusamaaliriza n'asaala, ne gubeera nga gutwala attensioni ye, n'ava ku kimuleese n'abeera nga ebirowoozo bitadde ku ki, ku kwewunda kw'omuzikiti, okuguwunda ekisusse. ekyo twakitunuulira omulundi ogusembayo. kyenjagala okusembyayo hajiz al amakin fi lmasjid, okubuukinga ebifo mu muzikiti. oli n'ateekawo ekifo n'akibuukinga n'agenda nga wateekeddwa okujja okukola ki, limuddatin tawila, ekiseera ekiwanvu. kitamwa man sabaka ila almakan fahuwa ahaqqu bihi, asooka mu kifo yalina obuvunaanyizibwa bukisaaliramu. so tobuukinga kifo mu muzikiti olw'okuba oli mukungu, gwamiru w'ekyalo, gwe yawaayo ekifo, oli ateekawo n'ejjinja n'agenda. abamu balekawo misaalo, naye kaba nga akaseera kampi ova mu masjidi ogenda ofuna ewuzu obaddewo n'olekawo essimu yo, haza la baasa bidhalika, naye limuddatin tawila. abamu babuukinga ebifo okuva ku jjuma paka ku jjuma, n'alekawo omusaalo, tayagala mulala yenna akole ki, asaalirewo. ensonga eyo ndowooza bwe twakoma, njagala olwaleero tutandikire labsul malabis allati tahmil suwar dhati al alwah. naddala abavubuka okwambala engoye ng'ojja okusaala eziriko ebifaananyi ebirimu emyoyo. osanga omuntu ng'ayambadde t-shirt emabega wali ekifaananyi ky'Obama. bavubuka ebyo ebisaatisaati bye beewunda nabyo kinene bwe kiti, alinga ali kuhanga. ono maaso waliwo ekigambo kinene Sanova Beach, emabega wali ekifaananyi ky'omuntu. I am not pregnant. kyokka zze kola ki, azze kusaala. kaakati attensioni y'abantu oba ogitutte, ali ku layini ekuli emabega asoma biki, ntegerekisi. kati labsul malabis allati tahmil suwaru dhati al alwah, okwambala t-shirt, engoye ezirimu ebifaananyi eby'emyoyo. hadisi ya Abi Talha, nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti la tadkhulu almalaika baitan fihi kalb wala sura, bamalayika tebayingira mu nyumba, ay malaikatu rahma, bamalayika abaleeta okusaasira kwa Allah, tebayingira mu kifo kyonna wali bifaananyi wadde embwa.
Addalero lwaleero omulembe guno abantu baagala nnyo okulunda embwa. Sanga omuvubuka ali mu mmotoka ataddeyo embwa, bagiyita zimbwa ki ezo obubeera n'ebyoyo simanyi people simanyi biki, naye okulunda embwa oli n'agiyingiza mu nnyumba kikendeeza emirimu gye egyakola egyenkanankana. Qiraatu kigeraageranyizibwamu olusozi lwawa lwe Uhudi. Naye kyembaddeko omuntu okwambala engoye ezirina ebifaananyi by'emyoyo. Allah yatugamba ati yagaa nti ya bani Adam, abange mmwe baana Adamu, khudhu zinatakum inda kulli masjidin, mwewunde nga mujja okusaala. Tojjira mu bigoyegoye, tojjira mu bigoye ebiriko bifaananyi by'abantu nga bisobola okubuzaabuza omuntu. Engoye z'okoleramu oli makanika, ogiddemu ovulo yonna ejjudde oyiro giriisi n'ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kale okwambala engoye ezo zirina ebifaananyi eby'omyoyo. Ekirala labsul malabis riyadiya allati alayha asma'ul kafara, okwambala emijoozi egy'abazannyi b'emipiira oba egizannyirwamu emizannyo egy'enjawulo egisitudde amannya g'abakaafu. Oli n'ayambala t-shirt. Kati khudhu zinatakum inda kulli masjid, emijoozi gya mu kisaawe. Oyambadde nga golokipa ozze kusaala, t-shirt gy'oyambadde erina erinnya lya muntu si musiraamu olw'okuba ye muzannyi wo namba 9 John Pekanga Messi Tegerex, kubanga osanga abantu nga emijoozi yennyini yalibadde mu kisaawe, we yalibadde ayambala nga ali mu kiki nga mu kisaawe, bw'ayambadde nga ajja mu swala. Kale emijoozi giriko amannya g'abantu abatali baki, abatali basiraamu, abazannyi b'emipiira, au ma yakunu alaiha min as-salib, oba emijoozi egiriko emisaalaba. Tuli fenna salibi wa shi'arati al-kufriya, oba engoye zonna eziriko obubonero obw'ekikaafu. Kasita engoye zeeyawula nti zino z'abakaafu, kiringa omuntu anayambala olubugo. Bano abantu abamu baddira ekiseera ne bakola seppeewo oba enkofiira mu mbugo, najja n'ayambala najja mu swala masjid. Kintu kyonna ekyeyawulidde nti kyabakaafu, musiraamu takyefaananiriza. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, ayefaananiriza ekibiina kyonna gurupu y'abantu abeera wamu kyo. Kati lwaki oyambala engoye fihi salibu lkufur, ziriko obubonero emisaalaba, au shi'arati lkufuriya, oba obubonero obw'ekiki obw'ekikaafu. Kiringa eri oli okwambala ngoye eziriko obupande obulanga omwenge, nga t-shirt gy'oyambadde akabonero kalanga mwenge. Ng'olwaleero tulaba oli bw'anaayambala emijoozi oba engoye ezikoola abali b'ebisiyaga nga kabonero kaabwe. Lwaki ojja nazo ng'ozze okusaala? Oli agenti waabwe. Olina okwegendereza nga Allah bw'atugamba nti ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin, mwewunde nga muzze okusaala, mwambale engoye ennungi ezibasembeza ate nga tezijja kubba attention y'abantu. Ensonga endala tashwishu ala almusallina birafi sawti bilquran wal adiya. Mu nsobi endala ezikolebwa mu masjid, atashwishu ala almusallin birafi sawti bilquran, okubuzaabuza abasaala n'amaloboozi ng'osoma Qur'ani, wala adiya oba edduwa. Osanga abantu bangi nga ali wali imaani emulinnye asoma Qur'ani bisawtin murtafi, buddoboozi erya waggulu.
clear and ki clear and loud oba ali wali basoma dua gaawuggana hadha yushawishu almusallin kisumbuwa abasaala omuntu bw'abeera mu ssala alina okubeera nga alina sakina yunaji rabbahu ayogera ne Allah we fala tushawishuhu bisawti tomubuzaabuza n'amaloboozi hatta walau kana bilquran newankubadde osoma ki Qur'ani bw'olaba asaala khaffifu sawt eddoboozi lisse ntegerekisi naye osanga abamu oba bagiyita iman ne bwe butamanya hatha la yadkhulu fi musamma al-iman tekiyingira mu imaani ddala bali aljahl buba butamanya oli alaba asaala n'asitula Qur'ani n'asoma oba okola muraja oba okola kidde bali kendeeza eddoboozi essola ey'omuddo olema okukola ki waliwo omuntu n'asitula eddoboozi oli asaala n'atuuka n'okubuzaabuzibwa biki byakola ki biki byasaala tuli fenna hatta al-adiya neweziba dduwa waliwo abantu abakuŋŋaana awo nga basoma edduwa mu mizikiti nga basitula amaloboozi naye nga waliwo abakola ki abasaala ekyagenderwamu ki omuntu asobole okutebenkera mu ki mu swala tuli fenna akati bwe kiba nga asoma Qur'ani mu ddoboozi erya waggulu agaanibwa ate butya abanyumya emboozi ey'edduniya sanga abantu nga bali mu masigiri banyumya emboozi ya dduniya naye nga munaabo ali wali akola ki asaala nga tebafuddeeyo tuli fenna Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti inna almusalli yunaji rabbahu azza wa jalla omusaaze yenna aba ayogera ne Allah we falyanzur bima yunajihi wala yajharu ba'dukum ala ba'd bilquran oli bw'aba ayogera ne Allah we temusitulanga amaloboozi muleka ayogere nani ne Allah subhanahu wa ta'ala n'olw'ensonga eyo tetukkirizibwa kusitula amaloboozi nga waliwo abasaala bilquran ng'osoma Qur'ani au biladiya oba oli ku dduwa ez'enjawulo twogedde Qur'ani n'edduwa musobole okugoba ebisigadde byonna ebitalina muki mugaso kubanga baba baganya asoma Qur'ani ate olwo atadde wali olukiiko lw'embaga sanga olwaleero emizikiti gyaffe gibuzeemu faida omugaso ogwateesaawo omuzikiti omuntu asomesa bantu banne basaala ali wali ataddewo ku masjid balunda batya enjuki ate egyo abasiraamu babeera attentive kubaga ntuze basomesa balunda enjuki buli omu awuliriza n'alaba nga awonye obwavu naye obaga nti nabbi yalagira bino byetuba tukola abantu bakola ki naye wanooga nti tulina puroguramu masjid eyigiriza okulunda enjuki olaba abantu nga bajjudde n'ebisaanyi muntu afuna atya mu bisaani naye kebiri kwokya byetaaga baki banyini byabakugu kale tetukkirizibwa emizikiti gyaffe tugiwe ekitiibwa masjidi esigaze kiki ekitiibwa akati nga mu biseera ebya kampeyini era olaba ensobi ezikolebwa mu mizikiti abantu bayingiza abantu abanoonya okukuba obululu masjidi ne bayingiza naddala abantu be bamanyidde ddala nti si batukuvu puroguramu z'omuzikiti ne zifa abasiraamu ne batasobola na kuleeta adhikaari wabula bali mu kunoonya kalulu tulina okwegendereza baganda bange ensobi tuleme kugwa mu nsobi zikolebwa muki mu muzikiti tuli fenna عدم الحرص على نظافة المسجد الصبي endala عدم الحرص على نظافة المسجد obutafaayo ku buyonjo bw'omuzikiti buli omu atunule waasaalira kubanga mu bimu min at-tahara mu kwetukuza oli byateekeddwa okusooka otunuulira nadafatu lmakan
obutukuvu bw'ekifo, nadafatu thawb obutukuvu bw'engoye mwagenda okusaalira, nadafatu lbadan obutukuvu bw'omubiri gwe. ebyo lino bitunulira bisatu. naye adamu lhirs ala nadafati lmasjid, abantu obutafaayo ku buyonjo bw'omuzikiti. nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadisi ya aisha radiyallahu anha ra'a fi jidari lqibla makhatan au basaqa au nakhama fahakaha. olwaleero otuuka mu masijidi ezimu abantu obutakuuma buyonjo bwamu nga banyweramu kyayi, oli n'atuula ne banywa kyayi n'entungo n'ebinywebwa, awo ne batuuka n'okuwandula mu muzikiti. temulabe bantu bawandula mu masijidi. abantu balina okukuuma obuyonjo bwaki bw'omuzikiti. tuli fena mumanyi bulungi nabbi sallallahu alaihi wasallama ofa gye yakolera omukyala eyali ayonja omuzikiti. bwe yafa omukyala oyo basahaba tebabikira nabbi ne bamuziika. naye nabbi yabuuza omukyala oyo abadde akola omulimu ogwo ogw'okuyonja omuzikiti. ne bamugamba nti matati ya rasulallah, mukyala yafudde. nabbi yagamba dulluni ala kabriha, mundagirira awali kabri ye, fasalla alaiha. nabbi kuyonja muzikiti, kitegeeza okuyonja omuzikiti kikulu. naye ate buti omuntu agukyafuwaza n'aleeta engatto ziriko ettaka n'akubaakuba ng'ali mu masijidi, alaba engatto ye kikulu okusinga abantu ne banywa ne balya omuceere ne balekaawo obukyafu. tulina okuyonja emizikiti gibeere nga giyonjebwa. kale adamu lhirs ala nadafati lmasjidi, eyo nsobi. abantu obutafaayo ku buyonjo bw'omuzikiti. nizo osanga emizikiti egimu obuwundo bubiika omwo, nosanga masjidi nga tebafaayo, buwundo buli awo bukolaawo obukyafu nga bo tebafaayo. ye kasitaafu nawe ateeka ekiki ekyenyi, naye nga masjidi nkyafu. tulina okufaayo okuyonja emizikiti, era fuba nnyo obeere mubayonja emizikiti. ne bw'oyitawo ekyolumu kwata olweyoyera, yingira mu masjidi oyonje emasjidi, gwe wekka ojja kufuna empeera. omusajja ono eyafa hagisse wava ku gimu ku mirimu gye yakolanga egy'ekyama, ate ng'agikola na famire ye, kuyonja mizikiti. yatambulanga n'agwa ku kyalo, ne bayingira awali omuzikiti, n'ayambala ovulo, ne batandikira kuva eri mmanju mbiigo, n'ayingira mu masjidi n'ayonja. naye nga mugagga oyo gwenjogerako, saabagagga. Mungu yamuwa obugagga obw'essente n'amwana obugagga bw'eddiini. kubanga oyinza okunoonya omusiraamu wano mu Uganda amwenkana mu byenfuna nga taliiwo. naye yagendanga n'ayonja emizikiti. lumu yayingira empigi mu muzikiti, n'apaakinga emmotoka ye n'afuluma, n'ayambala ovulo, n'agenda wansi eyo mbiyigo, n'akokoolayo, n'ayingira mu muzikiti ne bagusiimuula. naye nga saabagagga fugge. musajja oyo Allah amusaasire nnyo. siraamu twafiirwa nnyo, naye twafiirwa omusajja oyo mu mpisa, mu bwetowaze, mu kukola emirimu gy'eddiini egyeyamba community y'abasiraamu. Mungu amuwejjana, era wabaawo ensobi eyamusobako Allah agimusonyiwe. tuli bajulizi ku ebyo. naye nadafatu lmasjid, gw'oyonja muzikiti gwawa, n'oyingirako awo n'ogamba nti kaŋŋende ku mukaaga wano, kaŋŋende nateete wensaalidde, naye ate ogenda okulaba tukyafuwaza bukyafuwaza mizikiti. oli ayingiramu n'engatto, bantu tebafaayo. n'olwensonga eyo adamu alhirs ala nadafatu lmasjid. abantu abali ku byalo muyonje emizikiti. tebategeeza mu kuyonja emizikiti bwe guba gwetaagisa langi, nakyo mukikole. bwe kiba kyetaagisa kino mukikole.
ekiraga nti omuzikiti ogwo muki muyonjo. Tuli ffenna? Naam. ensonga endala idha'u lmusallina binnaghamati almusiqiya waljawalat fi lmasjid, okunakuwaza abasaaze binnaghamati almusiqiya, n'ebidde ebirimu music mu masimu gaffe, waljawalat fi lmasjid, n'amaloboozi g'amasimu mu mizikiti. Hatha fihi idha, mulimu okunakuwaza abasaaze. Bantu begendereze amasimu ge basitudde. Annaghamati almawjuda fi ljawalat, amaloboozi ago agali mu ssimu obude, almusiqiya, nga ddala music yennyini. Hatta ne bwaba khalifa, masimu g'abantu gavuga tuli mu swala nga khalifa akooka, olike yateekamu ng'akaki ng'akade, n'ateekamu akayimba k'ono muganda wange Lutalo, evuga nti ono omusaaze ng'akoze eki ng'asusse. Abamu bateekamu obuyi nga obude nyimba. Wakati ekyo nsobi bwe tubeera mu masjidi, ate masjidi yalaga wala nga Allah bwaga nti fi buyutin adhina Allah an turfa wa yudhkara fiha ismuhu. Naye laba ate gwe kyosituliddemu, Allah yaga nti mu nnyumba ye musitirwamu linnya lye na kumwogerako, gw'ate otaddemu music. Ekirala omuntu abalina obudde obulimu music mulanga ki? Ddala oba otuuse kukulaba nga amazambi oganyoomodde nnyo, hatta n'oteeka ne music nga kade, n'oyingira ne mu swala nga akade akali mu simu music. Naye laba woobuzaabuza esswala y'abantu abasaala bonna nga bawuliriza music. Waliwo nno asaala nga essimu agitadde wansi, akadde kavuze ka music nga tasobola kukka, akole ki? Agijjeko. Simu zaffe oluusi muzimanyi zifuriizinga, noonyiga olwo nno Mungu akumalayo, akwanika. Bagenda okulaba alina essimu omuli music owakakyala ng'omuwa ekitiibwa ekyeddiini, noga sajja ayambadde bw'ati ekkanzu with good sigida, yalina essimu omuli ennyimba ezo. Abantu mu butuufu bayinza otunula bwe bati ng'esswala ozikoze eki? Ozoonoonye. Mulimu nno omusiraamu ajja okuwuliriza ng'otabudde esswala ye, otaddemu oluyimba, kke wansi ku sujuudu akkolimire ng'alina wansi awo mu swala genti ai Allah, mukolimira ono olukolimira. Atubuziza muki? Tulaba nabbi bwe yali mu lutalo lwawa, abakaafu bwe bamubuzaabuza ne bamumalako emirembe, n'atasobola kusaala asiri muki? Mu budde. Lutalo lwa lw'Emu'uta bwe mbassa erabidde. Laba nabbi edduwa gye yasaba yagamba nti shagaluuna ani swala, batubuzizza ne batujja ku swala. Mala Allahu buturahum nnar, Allah ajjuza embuto zaabwe omuliro. Ki ekyaddirira? Naye senga obuzaabuza omusaaze mu swala n'oteekamu ekiyimba kubanga kiri mu ssimu, bwe bakkubira muyimbi gundi yafuluma n'agamba nti Allahumma la'anhu la'natan, Allah museeko obusungu ddala, omugobe mu kusaasirako. Ng'ali ku ki? Ku sujuudu. Ogenda kukola otya? Era abasiraamu ebyesoze bye bagenda okwesa, ani oyo atwonoonera esswala? Yogenda okuwulira amasimu g'abasaaze nagamaati almusiqiya, maloboozi agafuluma ga music, mataali. Tegerekisi kale tetukkirizibwa idhaa'u almusallina binnagamaati almusiqiya, okunakuwaza abaganda baffe abasiraamu n'amaloboozi g'essimu zaffe nga gajjudde music wal jawalat fi lmasjid, n'amasimu galekako
negavuga nga tusaala fahadha khata'un adhim eyo nsobi nnene yadkhulu fi adhiyati almuslimina wa yufsidu alayhim khushu'uhum eyingira mu kunakuwaza abasiraamu n'okwonona esswala zaabwe n'okubeera nga attention okugondera mu swala bakivaako kubanga akabuzaabuza omuntu kaba katono bwe kati attention yonna neekola ki neebula n'olwensonga eyo mwegendereze naddala abavubuka obutateeka musiki mu masimu gammwe kuzifuula ziringtone ez'amasimu n'ebirala ebigwa mu kkubo eryo tuba tuyingidde mu masijidi nga tugenda okusaala essimu zibeere muki mu silent kiteeke mu kasirisa ne lwaki kuba tugenda kwogera naye naye ate osobola osangako missed call kati twegendereze kubanga ne banaakuba batya togenda kwogera n'akola ki pozzi nga bwe mwera bwe mukikola abamu oli ne bamukubira n'aga ndi mu swala eswala eba ogisse boluyera be bakubira niyewaliriza agijjeyo ayogere abamu bwe bamukubira n'agijjayo n'anyiga onu asome nga bakola ki nga bawulira ategere nti akola ki asaala kati attention oba ogibuzizza eno oli ku swala ate oyagala oli agire n'olwensonga eyo twegendereze amasimu gano Mungu yagatuwa naye ate gayinza otufuukira akayinja kuki ku akhira tuli fenna ensonga endala abathu l atfal fi lmasjid abaana abato okubaleka okuzanyira mu mizikiti eyo nsobi abaana abato baba bazze nabo ababakulembera ba awliya ul umur ababalinako obuvunaanyizibwa babatangira obutazanyira muki babalage nti ekifo kyakusinzaamu Allah so si kuleka baana kuzanyira mu muzikiti buli aleeta omwana n'amuta mwana n'agenda nga ali ku mitwe gy'abasaazi ono akutamye bwe kamukuba engolo bwe kagenda kwoli ojasanga n'atalina kisa n'oluusi ng'abaana baamubula dda kamulinnye ku mutwe akasukuma eri tegerekisi oba mulimu atalina ogwo omutima gwakufa kuba ki nga ye mukoowu baana baamubula dda mu nsi abanoonyezza kyokka ate alaba owuwa mukuba ngolo kati osanga abaana abamu nga okujja n'abaana mu masjidi si kibi naye ate okubaleka okuzanyira mu ki kyekikyamu bagee bayigirize kibateekemu kuba omwana ono omuto buli kyomuteekamu kyagenda nakyo mugee tugenda mu muziki naye tebazanyiramu njagala otuula owulirize naye tuleka abaana oluusi nga tusaala omwana agenda nga akuba emitwe gy'abantu abeweekako ku mugongo kati eyo gwe beeweeseeko ku mugongo kkiriza gaana ebirowoozo birina kukola ki birina kukyuka tegerekisi era waliwo omusiraamu omu ye teyakirinda nakukisomesaako omwana yajja mu muzikiti n'atandika obbasumbuwa mu swala olwamaliriza n'agamba imaamu sebe olowooza fere tulina baana oba omwana yali wa imaamu imaamu yajja naye n'amugamba naffe tulina abaana naye omwana wa tumazeeko emirembe kati abaana etuba tuzze nabo tubakole ki tubakuume baleme okulaba nti tebanakuwaza baki tulina okubayigiriza taalimuhum ihtiram buyutullah abaana tubayigirize engeri gye bagulumizaamu ennyumba za Allah ekyo kibateekemu abaana omwana omuyigirize nti ennyumba ya Allah tebazanyiramu ajja kipiikinga naye oluusi ffe tubaleka bulesi nosanga omwana asaze kapeti y'omuzikiti aze n'akagundi oba alina kirita alina kakampasi atandise okugiragira ebisenge yawandiika ku bisenge ng'otunula muto ajja kuyiga bw'alikula yes nakondooza kakulu omwana alonda amasimu gabaki gabasa simu agitadde mu maaso agijjeewo ate agitutte eri ate gwagitwalidde talina imaani yakukola ki agikuddiza wemala okusaana layini nga 3 omwana singa atwala eri essimu gwoli eno ku sujuudu agijjeewo adduse eri ku layini agenze agirese eri waliwo atalina imaani eyo
ng'era ayinza n'okugerawo olugero lwabaki lw'Abaganda nti kyerondera taba mubbi ye n'agenda kati tulina okwegendereza. Ensonga endala giwulirize nnyo, sualu lmaali fi lmasjid wa ghayruhu min ghayri haja, abantu okusabira ssente mu mizikiti naddala nga tewali bwetaavu. Hadisi ya Abi Hurayra, Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagaa nti man sa'ala an-nasa amwalahum, omuntu asaba abantu essente takathuran ng'anoonya kuyinjiwaza ssente. Bameka olwaleero be tulaba abayimirira mu mizikiti twakamala okusaala assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, baganda bange abasiraamu mbadde ngenda Kiboga nafiiriddwa omwana nsigaza sanda zokka mayiti eri mulago. Naye nga byonna byayogera kadhibun, buki okusabira ssente mu mizikiti awatali bwetaavu. Naye nabbi yagaa nti omuntu asaba ssente abantu takathuran, asolooza buki n'ava ku guno n'agenda ku gw'ekitemu. Wano ekyengera ayogedde message ndala ey'ekitemu ndala, wanaabika ate ekitemu agaa nti nagudde mbabbi. Fa innama yas'al jamran, nabbi yagaa nti oyo asaba jamran. Jamra mukimanyi? Muliro. Asaba muki? Falyastakil au liyastakthir, akiveeko kubanga osaba Allah akuyingize muliro. Lyanda asaba lyanda, asaba lyanda lyaki? Akati bameka olwaleero nga twakamala okusaza bweti salaamu kusaba ssente, oba abantu abateekawo emiranga egitaliiyo naye nga bo baagala kusolooza ssente takathuran, omuntu okusabira ssente mu mizikiti. Kubanga emizikiti abantu lumala essola kuleeta ki? Adhikaari. Era ne bayimaamu b'emizikiti bakitegeere nti essola bweggwa abantu babaweemu tayimu ereeta ku adhikaari. Niye olumala bwepaba assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum nga yaguba sedde. Baganda nga abasiraamu tulina wano bbiiru y'amasannyalaze, mutuwe ku ssente n'abasaala mu bagambe kati ate asaala omwagaza ki? Bana abasaala temwerabira, tulina omulanga olunaku lwono twaluwayo lwa bannamwandu ba kuno, bwe mumala esswala temwerabira, abantu mbaweemu ku tayimu ereeta adhikaari. Naye olumala esswala bwepaba mubashara abantu bakyaleeta adhikaari, bagwe wabasedda kubanga omanyi bayinza okukola ki? Okudduka. Ye lwaki mudduka? Mumuleeta n'abantu okubasuula mu nsobi, ekibaddusa kiki? Era woba tooweeyo ne wootuula tojja kukola ki? Tojja kuwaayo, kuba omutima gwo si muki? Si muwi, si mugabi. Agaba teyeetaaga na kumala kujjukiza nnyo. Omuntu ng'agaba ssente yeetaaga kumala kulaga sanda, kumulaga kabuli. Bana enkoowe mugiraba yajjudde ki? Nti bantu. Naawe najjayo omutwalo agowaayi alinga agaa nti sijja kujjula, naawe ojja kujjulira wonna woli bakubijja byajjajjaawo ne bijja kukola ki? Kujjula. Waliwo baziika abantu nga bijja awatali bafu kujonge wamwe temufa mubanga mulina kijja kipya. Naye ensi yonna ejjudde baki? Ensi yonna ejjudde ffe bafu. Muwira bafu bannange, ffenna tuli baki? Bafu. Allah yatubika dda naga nti innaka mayyit wa innahum mayyitun. Ffenna tuli bafu. Oli mufu munnange, ndi mufu munno. Enjawulo eri eki? Ani akoze ki? Ani asooseeyo? Ffenna lyekkubo. Eyo ejja neyaffe ffenna wetusibira. Etasosola pulezidenti ti ate ono muwanika, ti ate ono sheekhe, ate ono ulama, ate ono mawulaana. Ffenna awo. Ate ekisinza okunneewuunyisa awantu awo bwe baba batusokoolayo wali
mukajeneza akatanda teri yayogera nga boogera bitiibwa byo baga mulete maiti sindika mpala maiti teri aga nti musindike maulana musindike ulama mulete shekhe maiti tebeeraga nti mulete jeno jinga abajeno bakuba emizinga simanyana yaliko simanyi ejindi nebakubira emizinga nkaaga. That is wastage of time. Kumala buki kakitegeeza ebiseera byaffe bikumaano. Sheikh olwaleero baguma oli mukozi wa gasikuuka nti musiramu affe manager wa wano afudde baasi tebajjaga ndi mulete manager wa kuuka gasikuuka leeta maiti omugenzi bamulese maiti eri mulago eri mu ambulance amannya nga gakyusedde oba wakabadde bakuyita taata mmere full stop kasita ofuuka omuki omufu tera jaga taata mmere wuuyo oba walinga baga nti gundi ne gundi bagenda okukka mu ntaana balinda bodeyo butaata mmere mulete sindika mpola bulu byakomye kati maiti jeneza bane mujikwate mpola jeneza sindike mpola maiti leta maiti bagitaddeyo mwana adani bakoze entono lete jinja alinga agenda okudduka zibikirawo lete sanja alinga anavaayo alagawa taka evayo omutaddeko lingi gwe liwo enkumbi akuteekako ebitiyo 2-3 akukoze eki akumaze alinga ye atajje so batukola bannaffe baye enkumbi 2 tukwatamu enga bambi gyalaze olugendo nga wala tagenda kuddayo kulabika tagenda kuddayo kukola mulimu gwonna bikomye paka kwa akhira tagenda kuddayo kwerwanako nti ekyo kyemunjogerako saakikola bigambo ebyo wensiriikirira bwe nti nembifumintiriza ndabira ddala nga ku duniya kuno tetulina kyetuli twalikoze bigenda kutuyamba awo kale baganda bange ensonga eyo tugitwale nti kikulu nkyami eyo bukyami naye mbadde ku kigambo ekigandi sualu lmaali fi lmasjid okusabira sente miki wa ghairihi min ghairi haja oba okugisabira awalala nga watali bwetaavu njogera watali bwetaavu abantu okuteekawo nga bongezi takathura naye olwaleero kifuuse emizikiti nga tukafuusiza katale ka miranga okuteeka emiranga egiyitiridde egy'essente mu mizikiti owebbwa muzikiti owa bbiiru y'abaana mizikiti sukulu fiizi muzikiti owa renti muzikiti olwo gwe baŋŋamba wano ewammwe wennyini wano we tuli simanyi kabuli ya maama we yagwamu ne bamusaba akasawo ka ssemi najja bamukubira omulanga kakati can you imagine tosobola nakugulira yani yaga nti entaana bagikola ki bagisimentinga kale nibo baba bagisimentinga ngera abasiramu babategeeza omulanga ogwo nti bannaye tulina musaaze munaffe wano entaana ya maama we yagwamu yeetaagayo akasawo kaki kasementi lwaki emizi tugifudde ebintu ntu ekitategeerekeka twegendereze tuleme ensonga endala atahalluku qabla salati aljuma wadhalika biikamati halq fi lmasjid qabla khuruji alimam okuteekawo tahalluku halaka kino kikwata ku lunaku lwa jjuma abantu okuteekawo halaka ne beekuŋŋaanya bwe bati ngaabali mu halaka ng'essola y'ejjuma tennaba kuyimirirawo nga bayimirizaawo adhikaali ez'enjawulo bakuŋŋaanye bwe bati oba basoma irimu ne beekuŋŋaanya ng'ejjuma abantu bwe bajja mu masjidi olunaku lw'ejjuma kyova olaba si kirungi kitamwa okuteekawo omubuulize kabula aljuma ntudde wano nsomesa nga bwe ninda khatibu ekyo kitamwa
tulindira message ya khatibu abantu bayingira mu masjid khallihim yanshigiluna bidhikri wa tilawati alquran utrukuhum abantu baleke baberenga kullu wahid yashtagil aliko byakola ebimufudde bize mu kutendereza Allah kusoma Qur'ani ali ku dhikri ali ku dua so si kuteekawo halaka ekyo kyeyawulidde ku lunaku lwaki lw'ejjuma tuli fenna hatta abamanya abamu addahu min albida bakiteekamu ebyo byazuulibwa kubanga ku lulembe gwa nabbi si bwe kyali nti ng'ejjuma tennaba kutuuka abantu bakolanga halaka eya dhikiri oba taalimu lilmu shar'i okwekuŋŋaanya nga balina kye bayiga bwe bati sitegeeza nti okubeera mu halaka kyekibi wabula okuteekawo ensonga kuba tulina kulinda khatibu atuwe message tegerekisi laba boosomesa kufa ng'ate naye kwakoze eki kati omulamwa gwa khutuba guba tegufudde n'olw'ensonga eyo kitekikkirizibwa tuli fenna kale ekyenjagala okusembyayo olwaleero tatayibu lmara wa mururuha birrijal okwewunda kw'abakyala nga bajja ku mizikiti ne bayita ku basajja hadisi ya abi hurayra yagamba nabbi muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba nti la tamna'u ima allah masajid allah abazaana ba allah be babanga bajja okusaala tembaziyiza ne mbagaana okujja okusaala walakin wabula liyakhurujuna baberenga bafuluma nga bazze okusaala nga tebeewunze otunulira omukyala nga azze mu jjuma n'olabira ddala omwetezi number 1 ataddeko ebimyusa ku mimwa ataddeko yeekubye bamuyita ki kopagaala ani biki ebyo makeup yenna bayina omuyita omuzungu kumbe mwana wa wano bombo naye nga akyuse wabula azze kukola ki kusaala ennyinda azitaddemu pini zireebeeta buleebeesi ziti zigwa ku mimwa pini nogamba musaaze yeetega kiki ekigenda mu maaso kati kiziyizibwa omukyala tajja bw'atyo nga azze kukola ibaada oba ntegerekisi ezo nsobi tuzikola abakyala bazikola nga bajja mu mizikiti ne beewunda abamu basiba bubina ate kati baŋŋambye ibada emirembe nga gikyusa bange nti waliyo n'obubina obukole mwabulabyeko oyo nga aba mubi nnyo akola akabina akatali kake haza tazwiru tegerekisi fojjale olaga abantu ekitali kiki akati senga omusajja for example akwegombako akabina akakakole agenda okutuusa eka ng'oli muserebende number 1 oba buli kiseera oneepakirangayo ogundi oyo mukyala aba mubi kiringa era omukyala omubi omulala omubi ye mukyala n'amanya nti bba alina omusajja omuki alina omukyala omuki nga bw'ogenda ewa munno akuzikiza abeera ne remote takukkiriza kubaako kyokola paka lwe bukya olujja ewuwe n'akuggyako oyo mukyala mubi ayinza okukumalako emirembe mutegedde kyentegeeza muzibu nnyo yabeera ne remote bwakumanya nti ebiyungu si byebwe ng'akuggyako alinga waayaka tegerekisi ewe oli ozikira ewuwo yaka mungu ekiri mu nsi ebalaba ebbaliro lirinyooka evvumbe eki ebbaliro allah atuwewulira olunaku olwo naye abantu beekozeekoze ebiki ebintuntu obusolosolo kale ebigambo ebyo njagadde okusembyayo nabyo nti tatayibu lmaratu wa mururuha birrijal mukyalo okwewunda neyekuba obuwoowo naayita ku nkuyanja y'abaki y'abasajja kale mukkirize mulundi ogujja insha allah
otujja okutandikira ku nsobi endala ezisigaddeyo tulabe nga tuzitangaaza okujjawo nga waliwo alina kyatategedde wekitabo ekyo. Naam Sheikh Umar. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Yes, akasooka. Yes, okuuma obuyonjo bw'omuzikiti. Naam. Abakola emirimu gyaki? Yes. Nkitegedde bulungi. Yes. Naam. Rushana simanyani. Ekisookera ddala twogedde ku buyonjo bw'omuzikiti. Muntu alina okukuuma omuzikiti nga muyonjo. Baganda baffe ababooda oli okuddira jaketi enkyafu najja n'agiwanika mu muzikiti. Abamu nno masigidi bagifuula ng'ennyumba. Oli awanikamu engoye kuliko n'emisumaali. Ntegerekisi n'ateeka omwo ekkanzu akyusiza omwo engoye. Oba oli wa booda n'ateekamu jaketi nkyafu wajagalira oba omenya amateeka. Kuuma obuyonjo bw'omuki? Eno si nnyumba, si loogi, si kiki. Olina kuteekamu ebyo Allah bye yalagira okukolerwamu. Ntegerekisi. Ekyokubiri ekikwatagana ku bifaananyi, waliwo ebifaananyi ebiteewalika ebyo ebya daruura. Kati ng'ekibiriiti tojja genda nga buli kibiriiti ky'ogula kisazaako oyo Katonda w'Abayindi oyo gwe bayita simanyani Rukushina simanyani. Kati ebyo Allah bitusonyiwa. Kiringa era gula bintu mu supermarket ne bakusibirira nga kuliko obufaananyi betusobola byewala. Naye ebifaananyi byetusobola okwewala bimanyikiddwa. Byebyo Allah byagenda otuvunaanako, nabbi byayogerako sallallahu alaihi wasallam. Kakiringa era gula mawulire agaffe mugamanyi. Guza amawulire bw'otaga nti omusiraamu tagula mawulire afuna omusango nti ki? Nti mulimu ebiki? Kale oba oyagala obbitta oteekamu gundi amaaso g'okola ki? Gojjamu. Naye ani anabbirira ekibiriiti buli kiseera ajjemu ekibiriiti kiyinza okukulema okufolowinga kolako follow up. Kati ebyo Allah bitukola ki? Ne wabeerawo ebifaananyi ebya haaja nga tubifuna lwa bwetaavu nga ki? Passport Sheikh ogirina mu nnyumba, ndagamuntu. Ebyo si byenjogerako, ebyo lwa haaja n'ebiri byenjogeddeko daruura. Ntegerekisi kubanga tosobola byewala. Oyagala kugenda ebwe tosobola kuyita ku kisaawe nti nze ndi musalafu, obusiraamu tebukkiriza bifaananyi. Bakubuza passport eriwa nti ze ŋŋenda. Kifaananyi kiraga nti gwe ze ndi mutabuliiki. Eyo daruura, haaja, obwetaavu, passport. Tegerekisi buno bwerusi naye olwo bitwekubya nga mutuufu si haaja nga naawe olabira ddala. You are wasting your time. Tusinkanyaawo twekube mba obbi remembrance n'otimba fe ebyo byaki? Ntegerekisi naye njogera ku ebyo nga ddala tosobola byewala ng'obufaananyi obuli mu ndagamuntu mu passport obwe batukuba obwa passport kwali bizigo by'abaana kuliko obuntu bw'oba osobodde okajja kala naye bw'oba tosobodde yinza obutasobola kukola follow up kugaa nti buli kyenaagulanga nkajjeko nga mutuufu olina n'okugula obuguzi nga tomanyi nti kuliko n'akaki nakagutwala bizigo. Kati ebyo ng'ebibiriiti olwo ateetegereza nakwetegereza nti oyo Katonda w'Abayindi byagula kiki? Kibiriiti n'atwala. Kati byetutasobola ebyo kwewala Allah tajja tuvunaana teba tebiri mu busobozi bwaffe. Tegerekisi naye oli bw'aba asobodde
naam bibuzo kibadde ki kyabaddewo olunaku lwajjo mama waliwo omusiraamu yawasiza omukyala omusajja yonna n'abiwaayo yakyogedde nanga nti n'amahali yawayo katale kamu n'ekimu yakyogedde n'agamba naye yatuuse ewaka omukyala yakimumudde yatuuse ewaka omusajja nga n'agamba omukyala nti tayagala kuyita mu kkubo agala yita mu kkubo ddala omukyala n'abuuza omusajja naye n'akiremulako nnyo n'amusinza amaanyi naye kati enkeera nga ekibuuzo kiri nti omuwala ono obufumbo obusaanyizibwawo n'abuvaamu yo sheekhe kyabuuzizza nika yabaddewo obufumbo ne bubeerawo n'amahale omusajja n'agasasula akakadde kamu n'ekitundu naye omusajja bwe yatuuse n'amugaa ayagala kuyita mu kkubo ddala tayagala kuyita mu kkubo liri hatha haramu musajja takkirizibwa kuyita mu kkubo ddala okujjako eri nisaaukum haruthu lakum bakyala bammwe nnimiro zammwe faatu haruthakum anna shi'tum mugende eri ennimiro zammwe nga mba mwagadde awo katonda yali ategeeza mu mbeera endala stylos ez'enjawulo tegerekisi oluusi akkubye mugongo oluusi sagadde kubayigiriza stylos kubanga siriko jjawamu wabula kyentegeeza naye ngero ogenze mu kkuba eryakola ki erya halaali naye kino engeri ez'enjawulo mukyala atunudde eri gweotunudde eri akoze bwati that is halal naye era olina kubanga otuuka mu kkuba erimanyikiddwa kati senga omusajja alemerako bwatyo tufusakhu nika nika esanguzibwa ekansolingibwa haza mujirimu kinze saagala wali njagala mabegawo oyita otya mu dubuli dubuli mukimanyi oyita otya mu dubuli awava obukyafu nowasa omwana wamuno nogaawe njagala okuyita senga bawasa muwalawo ngaomusajja amuyita mu kantu ako ekkuba ekyafu lyomanya wafubutuka ebikyafu ye bwoba omuyitamu obukyafu ne bufubutuka ng'oggyeko ekyokubukyafu buyinza kale obutafubutuka naye omuntu atenyinyala yabaaki katonda n'atukolera ekkuba eddala gwe noogaa nti newankubadde owadde amahale bukadde kamu ekitundu ekizisize sente abantu bawana amahale obukadde 1,000 bawana amahale obukadde 2-5 kale ekyokuba nti wawadde kamu kitundu si ye topiki era tekisasamaza ndi wawadde kamu kitundu miliyoni 1 n'ekitundu ekyasasamaza omuntu abantu bagaba motokazi byapa byamataka bagooza nawadde kamu kitundu naye njagala kkubo liri obulamu bw'omwana oyinza obutta n'ataddayo okufuna bureeki nga wapampa omuyuzizayuzizza eri ekkubo kyafu katonda siri yatuteerawo awo n'ateekawo ebirungo byawo birala nnyo birala ekirungo ekiri awo Mungu yamanyi kye yateekamu la tufsakhu nika byawaddeyo sheikh khalas ate bamuddiza for what omuntu omwononefu bwati bamuddiza yako abamwebazaaki huyu muli wabisiyaga huyu tomuddiza ne bwajjamba agiragira nkime mahale gange mukyala wamwe yaganye okuyita mu kkubo lyange lyenjagala oyo temumuddiza olwo n'ebintu ebiswaza kale n'oliyita bakkubiri omuntu ategeera yawasa omukyala ogenda otya nti omukyala yaganye omukozesa mu kifo kino nkimye mahale ubona muswavu oliko n'ekikolimo ggwe tegerekisi waalaikum salaam warahmatullah yes afanda yagambye etteeka erifuga ensonga ezo weziri kirala omukyala ne wagenda mu bitongole bya human rights okwekubira ki enduulu oyo omusajja musibe wajjo
owasuuti omwana wabonono oyagala omukozese mu kabina tinawadde amahale gange kamukitundu kyeki kamukitundu bakyakanyumya mu bantu tinawasiza nawaddayo kamukitundu omusajja yawa omuwala obukadde 100 amahale namuwa n'emmotoka ate n'atasula naye ekiro ekyo era haji yazirika bamukima n'ambulensi omuwala amugee nti tonkwatako muwala era yagala mukolera mukolo mbaga afune ekiki naye ngaomusajja tamukola ki tamwagala batuuka mu hoteeri eri hanemuunu ngaomuwala azinza amagulu nga takwatikako kyokka nga omusajja awadde obukadde 100 namugaa teri nalowooza asaaga teri haji yatuyana paka ku mulano gw'ekiro asaba bintu biganye muwala n'akalayambira n'azirika ambulensi zizamukima mu hoteeri haji oyinza obutazirika sheekh ate omuwala yazirikira ki omusajja yazirika gwe sheekh okubanga otadde obukadde 100 mahale ntegerekisi kubanga ewekyangamu olumu oga nti kale waawo naye n'okwekyanga kyagana yamuga teri oyinza obutazirika olaba ozirikira ku piki gyowaddeyo ogowe piki yange nagibawa ey'obutaano naye omuntu ow'ekikumi ogenda kuzirika bakuwujja buuzi obitegeero zengulu. Naam Sheikh bwe twagala kumaliriza munatusonyiwa. Naam la omusaazi yenna bw'aba asaala twakyogerera kigenda genda mu nsobi ezikolebwa abasaaze. Omuntu tasaala nga bwakutama omugongo gulabika oba n'alaga bokisa oba n'alaga ebitundu ebyemabega. Bw'oba olina engoye ezikunukkiriza munda teekayo kye bayita ki t-shirt eyingira munda ogikuba ekiki naye otuuka otya okutama abantu ne balaba n'eŋŋango lulina alaba akabina we kayita n'omusaze gwawo. Abavubuka mwambala biki ennaku zino? Sisera ne bye mwambalamu kukwambala kuba kutuwemula. Niyo omuntu akutama ati ali mu swala n'olaba akabina k'omuntu bino atuuka noga kati bw'oba osaala yambala engoye ki kye nabagambye mu aya ya bani adamu khudhu zinatakum. Abantu beesimye abayambale kati owekkanzu sheekh alabika ddi ebyo tuze kusaala ni mwambala zino zifiitingi kagoye ka mwana wa pifo ate gwo kalimu taata w'omwana oli mu kagoye ak'omwana wo kati ogenda okutama booti kagenda kati bw'ogwa ku balina embuto kundiriri bweru fiitingi yennyini gy'olimu tetegerekeka kati ebizibu ogenda okulaba nga oyonoona n'esswala z'abaki z'abanno. Naam Haji. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Sheikh konsonga eje tubaddeko waliwo ekifaananyi ekirala nga omukyala yabagenda mu mbeera zaabwe zino eza buli mwezi wabula omwami n'amuka nga amwagala nga tannavaamu n'agamba nti nsanyusa mwami wange saagala munakuwaza tekirina buzibu akole kyalamulwate olwo. Omusajja yenna takkirizibwa kukozesa mukyala ng'ali mu nsonga. Sharia yakiharamisa waliwo n'omutango omuntu gwawasenga akikola. Allah yagamba mu Qur'ani wayasalunaka anil adha wayasalunaka anil mahid. Naam wayasalunaka anil mahid kul hiya adha. Allah ga adha ekyenyinyalwa kikyafu yakiyita kiki kati ogenda otya n'omukyala ng'ali mu nsonga ne weebaka naye n'omukozesa ekirala kyonoona enseke z'omukyala. Omusaayi guno Allah yaguteekawo gwa butonde gufulume gubayambeko ate gw'oguzza bunda oteeka otya obwerere bw'omusaayi
Allah kyeyagaa nti kulu hiya adha naga fa'tazilu nisa fil mahid, bakyala mubaleke temwegatta nabo nga bali mu nsonga. Fa idha tatahharuna fa'tuhunna aya erinawe egamba fa'tazilu nisa fil mahid hatta yatuhurna, paka nga bamaze okukola ki? Okutukula. Allah yali ategeeza paka nga omusaayi guweddeyo. Fa idha tatahharuna, bwe bamala okunaaba, bwe bamala okukola ki? Wano entukula za mirundi ebiri. Olutukula olusooka lutegeeza musaayi kala akaze, olwokubiri paka nga amaze okunaaba. Hatta ne bw'aba akaze nga tannanaaba teweegatta naye. Mugenda ne mupakuka ovuddemu aka jangu pega sinanaaba sooka otawaazeeko ojja kunaaba lumu. La ilaha maddu ga kika ki ekyo? Bajjamaani mubadde ki? Tawazaako wansi ojja kunaaba lumu. La ilaha illa Sheikh, kiki kirwaki kibabaako kiki? Ekintu ekyo nga kyatissa abasajja. Allahu akbar. Kyova olaba okuba n'abakazi omu, babiri, basatu, bana. Allah yatumanya. Naye olina omu bw'alwala olwadde, akati buli kiseera oli ku bunkenke owonye gukaze kisinanaaba sooka oggi ajja akole ki? Amala kunaaba, ne bw'aba akoze ki? Avuddemu olwakaze asooka anaabe, osooka omusemberera obeere naye. Ekirala ekibapakusa ki? Hakki eyiyo. Ffe twali nga tukyali bato nga tulowooza nti omuntu asobola kukoowa mukazi era ng'oli ayinza okugaa nti nze mmala ne wiiki n'olabanga ekitakola ki? Naye Sheikh ki oweebaka ng'ate waali hakkiyo. Naye kati bano abavubuka ayina olunaku emirundi 8 oyinza okuba amaanyi ago galina ng'okyali mu ki? Naye olina wootuuka n'okola ki? N'osala pressure mu wiiki n'olabikayo emirundi egi oba ogwo ninga hakkiyo. Naddala alina omu anya n'okumalako wiiki ng'atunula butunuzi, amulaba bulabi alinga tegerekisi. Naye be mupakuka sooka otawaazeeko, onoonaaba lumu. Omukyala amala kukola ki? Byombi Allah yabireeta. Wayasalunaka anil mahid qul hiya adha fa'tazilu an-nisa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, paka nga bamaze okukala. Laba Allah baga fa idha tatahharuna ay igtasalna, bamaze okunaaba. Fa'atuhunna hayth amarakumullah, akati mwegatte nabo nga Allah yabalagira. Hiyo aya irimu tuhuru za mirundi emeka? Njiddam. Wayasalunaka anin nisa, bababuuza kubikwata ku bakyala. Manya wayasalunaka anil mahid, bababuuziza ku haidhu y'omuki? Kulu hiya adha, baga ekyennyonnyola kikyafu. Fa'tazilu nisa fil mahid, bakyala mbalike nga bali mu nsonga hatta paka nga bamaze okukala. Fa idha tatahharuna, we banaaba, iyo tuhuru ey'okubiri, we banaaba. Fa'atuhunna haythu amarakum, min haythu amarakum nga Allah bwe yabalagira. Niye okozesa otya omukyala? Hatta shariya Sheikh gwabuuziza ekibuuzo yateekawo n'omuki? N'omutango. Senga okozesa omukyala ng'ali mu nsonga, kiyinza omuleetera enseke kulwala, kiyinza omuleetera kansa ew'omugundi, kiyinza omuleetera ebintu bingi. Sheikh ojja kwonoona omwana wa banno. Goluusi omukozesa omulekaawo, ogenda ate awalala owase omufuula awo ng'omufudde gundi kintuntu ekiri awo. Kale gwosembayo Abdallah tumalirize. Waalaikum salaam rahmatullah. Sebo ndi mudala sojja kubedda. Naam, emizikiti egiriko entaana.
bw'otegeera nti omuzikiti guno gulimu entaana tokkirizibwa gusaaliramu. Era twagamba omulundi ogwayita tetuleeta muzikiti ne tuguzimba ku ntaana. Muzikiti gugibwawo bw'eba masjidi yasookawo entaana ekola ki? Ate osaalira otya muzikiti gw'otegedde nti mulimu entaana? Esola tetuuka. Nalaba emizikiti e South Africa nga mulimu entaana ddala, baziwunda ddala bwe bati, batwala ebirabo ne bateekaawo. Bayindi bajja basaaliramu. Eyo sola kika kyezo. Muliyo abafu eyo limbo. Siraamu tasaalira mu ki? Mu limbo. Ne Nairobi, yes. Tukkirizibwa kuzimba mu mizikiti. Era tetusaalira mu mizikiti girimu bafu. Tegerekisi? Naam. Amiru gwosembayo tugende. Seeka oba hadisi batugambanga nti bujja okusaala teweetuminkiriza mbulunguuse kubanga wakyafu waliwo abavunaana ku busumbi. Batugambanga la oba hadisi nedda ekyo si kituufu. Omuntu bw'ajja mu masijidi akola ki? Ayonjawo akola ki? Ola oyinza okuba waliwo obukyafu bujja kubuzaabuza ne mu swala tojja kutebenkera. Kola ki? Oyonjaawo. Lekaga nti kibe kivunaanwako. Yonjaawo abantu kingenda kusaalira wano. Tegerekisi? Kale banaye ebyo ebigambo byaffe ebyo tubeebaziza nnyo okutuwuliriza n'okubeera mu ddalasa muno. Tusaba Allah atuweemu obulungi obugirimu. Kujja kwaffe kubeere kuyiga so si kunoonya mu birala. Saba Allah nga bw'atukuŋŋanyiza mu kifo kino ffenna atukuŋŋanye mu Jannatul Firdaus, atumalire obwetaavu bwaffe ku nsi ne ku akhira. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuggulirewo emiryango gy'ebyenfuna, atugaziize ebyenfuna byaffe, atuwe emaali eya halal, atwewaze haramu. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe abakyala bannaddiini, atuwe abasajja bannaddiini, atuwe okutebenkera n'ebyo Allah byatuwadde ebyengera byaffe. Ayi Allah byotuwadde bitukuumire bireme tugendako. Ne baganda baffe ayi Allah balina ebyengera ayi Allah n'obibajjako. Tusaba ayi Allah subhanahu wa ta'ala obibaddize era obawe obulamu obulungi, obatte nga bakkiriza era nga basiraamu. Tukusaba ayi Allah tusiime ekyo ky'oba otuwadde butono bwakyo mu bungi bwakyo. Ayi Allah tukusaba otuteekemu emitima egisiima. Innaka ala kulli shay'in qadir. Ayi Allah tukusaba otumalire obwetaavu bwaffe obw'ekyama n'obw'olwatu, otusitule mu madaala kuno ku nsi ne ku akhira, otufuule ab'emikisa, emikono gyaffe gye gikwatako gibeerengamu emikisa. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Tusaba mutugulire ku data abasiraamu abalina obusobozi, muyambeeko ku ddaawa. Buli mukutu gw'olimu oba toliimu kasitoola bakalango ka data bateereko ssente. Allah ajja kuwa empeera. Wa man ahsanu qawlan mimman daa ila Allah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Mugulira abantu data. Bikutu egimu twetaaga kamera, abantu bave ku masimu, naye n'abataddeko essimu ate ne bakuba ate nga irimu eno yakusigalawo naye tuba tetuliiwo kuba ati gwe mulembe. Olaba nga boogeza amiini gwe tutaalaba nako ng'akumba, naye laba omuntu bajja kuba baafadda nga bazza bigambo Allah yagamba nabbi nga tusoma swala kuba naffe Allah be yawa ne basomesa ensi eno. Olw'ensonga eyo irimu eno eddaawa gye mulaba ku mikutu beeramu abo abagisapootinga ennyo okulaba ng'etuuka ku buli ki, ku buli munnayuganda, kubanga egasiza abantu bangi abasiramukiddeko basiramusi. Onna balaga ku jjuma ewedde baganda baffe abajja wano Lukumaani Segawa ne munne Ali Kirima. Olwaleero twaba tutte mu nsi y'obusiraamu bagenze kusoma era Uganda bagisiibudde. Tusaba muganda waffe Allah gwe yayisirizaako sheekhe waffe gye bali babeere emirembe gye bali, n'ekyabatutte bakifune. Naye bali mu Buwalabu kati batuuse dda kuva jjo, era bampeereza message nga bali ku airport batuuse. Sheekhe waffe oyo yabatutte, Allah musasulemu ekisinga obulungi kuba twabalabamu omugaso. Omuntu okusiramuka ate n'ayagala, wano abamu basiramukako ne baddayo ng'ate baali bayimbi. Naye abantu bano abajja wano ba Lukumaani Segawa ne Ali Kirima bawe essuubi era bajja kuba ba mugaso. Tusaba Allah ekyo kitubalabamu Allah kibateekemu.
kuba omuntu n'okuleka famire naaga ngenze kusoma alina abakyala n'abaana omu namubuza osuubira kumalayo emyaka emeka naga nze njagala 5 yasize Uganda. Yes, saba Allah saagala kwogera sheekh erinnya lye nyinza okutta enniya ye naye nga ate muna Uganda munaffe eyaba receiving n'abakolera buli kyonna ekyetaagisa nebagenda. Allah abakuume abamalire abawe ikhlaasu n'obugumiikiriza. subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.